abagoberezi ba Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst. Guno gwe mulimu ogw'okuzimba ekiggya kya Geoffrey Mukungu Malayika. Tugezaako kikola finishing, kati wano tuteekako talazo. Omwami oyo ye Kamulali eyeeyama okubanga tuyambako omulimu gwe guno. Kale tobeera eyo n'ekiggya kyo nga wandyagadde okiyonje naye nga tolaba muntu ayinza okikolera. So Kamulali wano ali mu kukola omulimu guno, kati eyo ye leeya esooka. Bwe tutyo bwe tuli mu kutambula, leeya esooka yiyo. Buli step tugenda kuba tugibatuusaako okutuusa nga omulimu guno guwedde. Kino kye kiggya kya Geoffrey Mukungu Malayika. Emabega awo nabalagako bwe kyali kifaanana, kati wuuno tusimbudde. Abaana b'ennaku zino balina eŋŋombo ti basimbudde embalaasi, so far kati embalaasi etandiise okutambula. Ebigambo biibyo ebyogera ku Mukungu Malayika. Bwe tutyo bwe tuli mu kukola, so twebaza oyo yenna asobodde otukwatizaako. Gwe atannaba naki naye nga gwe alina ekiggya nga wandyetaaze okuba nga okikola, tukusaba otutuukirire oyonje omwagalwa wo oyo yakuva ku maaso. Kye kimu ku bintu by'osobola okuba nga omukolera. So ngenda kubanga mbalaga step to step, kati eyo step esooka, tulinde step yaffe eddako. Okay bantu bange, nga nabategeezeza kati tuli ku phase 2. Wano tuteekako langi ya grey. Omwami oyo ye Kamulali, mukozi wa talazo. Tobeera eyo n'omuntu wo nga wandyayagadde okuba nga omuyonja n'omuleka nga ali mu mbeera mbi. Nsaba tuwagire abaffe. Ekizibu kye tulina ebiseera ebisinga nti ffe tetwewagira. Kale omulimu gwonna musobola okututuukirira, ajja kubanga abakolera bulungi. Tuli ku Geoffrey Mukungu Malayika. Ka white twakamaze, kati tuli mu kuteekako kala eya grey. Kala eya grey we tunaamala tugenda kuzzaako kala ya black, era ekintu kino mugenda kiraba mu phase ejja kubeera yakuna nga tuwagala amalaalo engeri gye gagenda okufaananamu. Ono ye Geoffrey Mukungu Malayika. Kyensuubira nti omulundi gwe nasooka okujja wano mwalaba engeri gye yali afaananamu, yali mu ttaka lyennyini. Kati sofa wano we tutuuse, nabalagako emabega awo gundi amalaalo ge nga gamaze okuzimbibwa, era nnyongera okwebaza buli eyeerekereza okuba nga asobola okubeera nga atukwatizaako. So eno ye phase 2 eya Geoffrey Mukungu Malayika. Tugenda komawo ate mu phase 3 nga tuteekako ka black ako nako mu kalabe, then phase eneddako ey'okuna ejja kubeera yakuwagala. Kale nze Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst, naye nga Geoffrey Mukungu ajjukirwa ku lw'oluyimba ejjiini ly'e Mombasa, ajjukirwa ekyalema Nakato okuyoola, Noonya Bugagga, Haji Kasiru asisinkana Zonto, Masituula, Naalongo yandootolola n'ennyimba endala mpitirivu. Yafa mu mwaka gwa 2022, yaziikibwa wano ku kyalo e Kalimira mu disitulikiti ya Kyotera, era yafiira wano ewaka ewaabwe. Geoffrey Mukungu Malayika yoyo. So tugezaako okuba nga tutereeza mu pulojekiti eno. Tulina abantu bana ab'okuba nga tukolako, omuli Geoffrey Mukungu Malayika kyenkana ye awedde. Tulina Ssaalongo Kiwanuka Fiina eyakuyimbira, Fiina kulika y'okusoma. Tulina Moses Balongo ow'Erutoma ne Francis Bukenya ow'Entumbwe y'Omugoowa. Bamuli asooka ngenda n'Omutembeeyi, ye yayimba ng'Omutembeeyi. So yenteekateeka Ow'Ekikumi Ow'Ebibiri guno omulimu gubeere nga gukolebwa. Abantu bano baatukolamu emirimu, baatusomesa, ennyimba zaabwe zitukuzizza,
zitubangudde so nga munnaayi ye musomesa atasasulirwa. Kale tukomawo mu phase 3. Kati bantu bange eno ye phase ey'okusatu ey'okuteekako black ku kiggya ky'omugenzi Geoffrey Mukungu Malayika. Tusookedde ku white keeko akali kungulu ne tuzzaako grey, kati wuuno tuli ku black. Kamulali omukozi w'ebiggya waali ali mu kukola omulimu guno, kano ke ka black. Kati olunaku olw'enkya tujja kubanga tuwagala ekiggya kino ate kifaanane nga ebiggya by'abantu abalala, naye afaanane ng'omuntu eyakola omulimu omunene mu kisaawe kino eky'okuyimba. Omulimu guno tegugenda kukoma ku Geoffrey Mukungu yekka, naye n'abalala bangi, naye ebyo byonna bijja soboka singa tunaaba twekutte nga tuli kimu, tutambulire wamu. Ono ye Geoffrey Mukungu Malayika eyakuyimbira eggiini ly'e Mombasa. So eno ye phase ey'okuteekako black. Kati olunaku olw'enkya tugenda kubeera nga tukola okuwagala ekiggya kino kirabike bulungi bwe kiti kati bwe kirabika. So far ndowooza kati abangoberera okuva ku lunaku olwasookera ddala nga tuzze wano musobola okuba nga mulaba enjawulo. Abayimbi baffe bangi abeetaaga services zino. Abayimbi bangi oyo ye Kamulali ng'akola ku Geoffrey Mukungu Malayika. Tobeera eyo n'ekiggya kye weetaaga okuba ng'okola n'olema okugira nti olw'okuba tomanyi bakola, weetuli tujja kuba nga tukuyambako. Kati bali abalala abo bonna abaganda ba Mukungu, kiri kye tutunuddemu awo, ekyo ekiri eky'emmanga. Oyo ye mukulu wa Geoffrey Mukungu Malayika gwe bayita Kyabasinga Joseph, yafa 1992, yazaalibwa 61. Kati wano noono Sserunjoki Edward naye muganda wa Mukungu, yali muto wa Mukungu. Wali oyo addiridde ekipipa, oyo ye Nakabiri, ye yali Mukungu gwe yali addako. So bwe tutyo bwe tuyimiridde, eno ye phase 3. Olunaku olw'enkya tugenda kuba nga tugattako phase 4. Naye zonna era tugenda kuba tuzigatta awantu wamu, guno omulimu tugumale, eno tubeere nga tuvaayo ate tutunuulire ebintu ebirala. Naye nga era nnyongera okwebaza buli alina kye yatoola ku nteekateeka eno. Okay, kati eno nayite phase ndala ey'okuna twagimaze. Tuli mu kuyagooza amala olwa asigeko polish. Ffe wano tubeere nga tukoze eki nga tuvuddewo. Ono ye Kamulali mukozi wa Talazo. Tubadde eno ennaku ziri 3. Kati kino kye kiggya kya Mukungu. Ndowooza abaasooka okukiraba omulundi ogwasooka musobola okwawula n'okutuusa kati nga bwe kifaanana. So kati gundi eddako genda ku gundi kuteekako polish. Olwo ffe we tumala Mukungu tumuggyeko engalo tweyongereyo ate ewalala. Tusigazizza abantu 3, ye Ssaalongo Kiwanuka Fiina, tuyina Moses Balongo ne Francis Bukenya. So wano we tutuuse
tulinawo n'omwami omulala era omwami oyo yayimbanga ne Geoffrey Mukungu Malayika, amutwalanga musomesa we, yeerekereza avudde e Lwengo. Omwami Kasagga n'ajja abeerewo alabe emirimu egikolebwa ku mukama we, era n'akagundi akatambi kali ke twabaweereza ak'omulundi ogwo nga mbalaga we bituuse, omwami oyo yajja okakwata. So wano wewa Geoffrey Mukungu Malayika, kino kye kijja kye bwe kiti bwe kifaanana. Tugenda ku final stage ey'okubeera nga tuzisiigako polish, ekijja okubeera nga kinywera. Kale tugenda kukomawo ne stage esembayo, olwo ate eno tuveeyo tugende tukole ebirala. Okay, kati eno ye final stage bateekako polish. Polish oyo aleetera ttala zonna okubeera nga ashininga, naye omulimu gwe mukoze okubeera nga gulabika bulungi. Bw'atyo Kamulali bw'ali mu kugukola, olwo ate tuva wano tweyongereyo. Oli mbagambye mwami Kasagga azze okulaba yali mukama we Geoffrey Mukungu Malayika nga tumutereza. Omwami oyo yali muyimbi wa kadongo kamu nga yali noono, era mu maaso awo tugenda funayoko interview ne mwami Kasagga, bingi by'amanyi ku Geoffrey Mukungu Malayika, naddala mu bulamu bw'endongo oboolyawo obutamanyiddwa ate bano aba famire. Kati bwe tuti bwe tulabise, bali mu kutereeza Geoffrey Mukungu Malayika okubeera nga tumaliriza, ate wano tuveewo. Oba otomanya walibeerawo ekirituzza, naye ng'ekisinza otuleeta ye Mukungu, ndowooza gwe tubadde tumanyiiwo. Abalala tufunyeyo emikwano. Waliwo omwami ono w'amasannyalaze atukozeemu omulimu mulungi, kubanga yatuwadde amasannyalaze okuba nga tusobola okuba nga tukola. Waliwo n'omwami owa booda atukozeemu naye omulimu, akeera najja n'atuceekingako, ne tubeerawo ne tunyumya. Omanyi bw'otuukanga mu kitundu gezaako okunoonya emikwano egyo egy'ensa. So bwe tuti bwe tulabise okola eddaalo lya Geoffrey Mukungu Malayika, ekijja kye kiikyo tukimaaliriza. Abaasooka okulaba mwalaba butya bwe kyali kifaanana, yafa 2022 n'okutuusa omwaka guno abadde takolebwanga, naye kyaddaaki bwe twateekamu amaanyi tusobodde okubeera nga tumukola.